Ab'enganda ze yali Lord Mayor wa Kampala Salongeerius Lukwago bennyamidde olw'ensala ya kkooti okugaana omuntu waabwe okweyimirirwa agenda ajjanjabwe kubanga obulamu bwe mu kiseera kino buli mu matigga nga yeetaaga abasawo abakugu abatali baamukomera eruzira gy'ali. Bano be tusanze mu nnyiike mu maka ga Lukwago ew'Akaliga nga bakulembeddwamu omusika wa kitaabwe Haji Abdul Ssewankambo Muzigo bategeezezza nti kati nabo ekyokukola kibabuze kuba Lukwago y'abadde alabirira maama waabwe omulwadde ssaako ne famire ye n'abantu abalala nga kati obuvunaanyizibwa bwonna buliko Haji Muzigo ate talowooza nti ayinza okusobola. Kati bw'oba okwata Lukwago n'omumma appeal kyo kigenda entirely kubeera ku nze namukadde kintu kijja okunkabulirira ennyo ng'ate nga talina musango nti. Muzigo agamba nti Lukwago yakulira mu mikono gye nga tazzangako musango gwonna era ng'ayongeddeku nti omusango ogumuvunaanibwa tebannagaana mateeka kukola kye galina kukola wabula obulamu bw'omuvunaanwa kikulu. Kati obabeera nti nno abasawo baasalawo abamakomera nga beemulago bonna ne baga nti agende ebweru gavumenti n'egaana. Neebuuza nti ddala emyaka egyo gyonna gye yakola Lukwago n'ebirungi byakolya gavumenti ddala lwaki temusaasira oba temusonyiwa nemuvaako asooka alwanyisa obulamu kubanga obulamu teri kibusinga bulamu. Ayongeddeko nti Lukwago omuntu akoledde gavumenti okuva nga mubaka wa paalamenti nga ne waabeeredde Lord Mayor ensimbi ya gavumenti nnyingi gy'ataasizza nga waakiri bandisinzidde ku ebyo ne bakkiriza okumweyimirira asooka afune obujjanjabi. Twagazze ng'akola ebintu mu madaala ag'enjawulo era tumwenyumirizaamu byo naye mu birungi byakoledde eggwanga lino kubanga obukozi yawaddeyo musajja yabeera mu paalamenti Kampala Central MP nga era leader yali akolako nga Anthony General byakola byali bingi. Muzigo asabye Bannayuganda okubassa mu ssaala mu kiseera kino kye bayitamu kubanga ne maama waabwe buli lwawulira ebya mutabani we ayongera kulwala. Lukwago yabadde atuyamba okumujjanjaba n'okumulabirira. Tugambye nti maama takyabitegeera ebiriwo kati. Ye Ssewankambo Kafeero Nnyindo Kyezira ategeezezza nti basobeddwa ku kiragiro kya kkooti ate nga tebakyalina kujulira kwonna kyokka omuntu waabwe mulwadde eyeetaaga okugenda ebweru w'eggwanga okujjanjabwa. Nadde nina essuubi gy'omulamuzi olwaleero ajja muwa beyiro awuze ng'ava bweru kuba ssemateeka wa Uganda agamba omutabala musango okuleka nga gumaze omusinga. Kyasanku Bernard yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV aga leero.